bw'abadde yalambula enguudo zino nankulu w'ekitongole kino eky'ebyenguudo ekya UNRA Allen Kagina ategeeza nti gye bujja Uganda yakutandika okwekolera enguudo zaayo kubanga abakugu wamu n'ebyuma ebisobola okukola omulimu guno weebiri. Allen Kagina alambudde oluguudo lwa Kyabadaaza Kibibi olwa kilomita 15 nga luno lwakwasibwa kampuni ya Enago kyokka nga nalwo lutambula kasoobo. Oluguudo lulala lwalambudde lwe luva Empigi okudda e Gomba nga luno lwa kilomita 10 nalwo nga lwa kampuni ya Enago. Inginiya w'ebyenguudo mu disitulikiti eno w'ekiseera Kalembe Lydia atotodde ebimu ku bizibu ebibaviirako omulimu guno okuba kutambula kasoobo. Weesanga nti bw'olaba n'ekkubo lye tugenzeeko tubeera ne warning signs muziteekawo mugenda okuddayo nga bazibbye ku kkubo nga teziriiko. Even the road signs zennyini twagezaako okukola ez'ebyuma naye nabyo mugenda okuddayo nga babisazeewo ku kkubo teririiwo. Oluvannyuma Allen Kagina atongoza emmotoka 16 ezifukirira amazzi mu nguudo okutangira enfuufu nga zino nazo zigabiddwa mu disitulikiti 16. Twaziguze tuyamba mu construction okuzimba enguudo. Bwe tuba nga tuzimba enguudo tukozesa amazzi. Tetwagala kugenda ne jerrycan tukozesa amazzi, twagala tukozese zino machines empya. Ate ne omunaku z'omusana enfuufu eba nnyingi, waliwo enguudo z'otusobola okulaba ng'otambula kubanga enfuufu eba nnyingi, so tugenda zikozesa kuyamba kukendeeza ku nfuufu mu nnaku z'omusana. Emmotoka zino eziwemmeesa obumbi bwa Uganda obuweererako ddala zaakweyambisibwa n'ekitongole kya poliisi okutangira omuliro obuba kukutte ebizimbe singa nga poliisi ezikiriza omuliro eba terina busobozi mu budde obwo. Ziyina ne capacity okuzikiza omuliro, you know, in a building kubanga ziyina water gun sobola okushootinga 30 meters waggulu oba distance. Nezo mu maaso nazo zishootinga 15 meters.